emyaka 22 egya administration yange gyembadde nga ndi buvunanyizibwa bwa civil council gyaliko kyenasaba Allah kituukirire. Mu dduwa zange ze mbadde nsaba nga ngamba Allah nti kubanga kyeriko kituufu ntaasa, naye bwe mbanga kyeriko kikyamu tontaasa era kinneme. Bwe twogerera kati njagala kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala nti emyaka 22 ebibala byagyo bibintu bye tutandise okufuna olwaleero. Nali n'ebigendererwa bibiri. Kyasookera ddala kyenasaba Allah okubeera nti abasiraamu beegasse. Olw'okubeera nti buli muntu tategeera nniya ya munne, tusigala ebiseera ebimu nga twawukanye, ebiseera ebimu nga tuzze wamu. Era abamu tebantegeera nti ekigendero kyange kulabika nti twegasse. Naye alhamdulillah olunaku lwa leero oba we twogerera kati bwe kitabanga 100 ku 100 abasiraamu ba Uganda beegasse.